Okola chamanyi gwe yassalawo n'olyoka gamba nti nina kwekumira ku News Park channel naffe nno tetujja kubeera nga ate tukudisappointi nga tuba tukuleetera amawulire nga we gatambuzibwa ku mutimbagano. Leero katutandikire wa Eddie Kenzo Edirisa Musuuza oluvannyuma lwa Bebe Cool okuvaayo n'abanga mujerega Bebe Cool azenga akola interview oluvannyuma lwa Eddie Kenzo lwe yavaayo n'alyoka alaga obutali bumativu mu ngeri gye bayisizaamu Diamond Platinum mbubabo bamubakubye nnyo. Kakati no Eddie Kenzo avuddeyo n'alyoka agamba nti abamu interview ye yasooka mwagitwala bubi. Okitegeera ye agambye nti ssente ezaamuweebwa zeezo ze yasaba. Katubeere nga tukuwa Edirisa Musuuza abeere nga ate addamu Bebe Cool. Esa ssente zozolina okuyimbira. Nze sina complaininga ku ssente era sinayogerako ku ssente. Ssente ze bampa zezo zimala era sina buzibu nazo. Omu ku balegendali mu ndonga aludde wano Bebe Cool yabadde ne Joe oyo n'agamba oguba mutima mubi nnyo okuva no complaininga ku swaga joldi yabaddemu okumuvimbisa mbu batayagaliza mu Afrika munno. Sindira nyo kwagala kudda tunge ebyo bya ku exchanging bate Bebe Cool yayogedde kino kudde mu kirya nenze nali ndabye ku video naye nga ina byayogera kati simanyi what does he mean. Nenzenga see, I'm not here to exchange words with them. Me, I'm a very easy guy. So mulimo gwange gwa kuyimba music to entertain. So get a news siri mogezi temunsubira hano kujja mu media n'enjogera ebigambo bingi papa. Dawo doli ali. Bantu waliraba. Motoka wanezikiriza boyita oza agundiyeka. Tenti eri agundiyeka. Muntu wote wali bulungi. Wasa. Ne wamalizanga omukubye disco na kiriza. Tugamenti teyali wase webe na beneza muwewa. In fact tebyali byakuba disco mbwani akubye disco. Ekikuru kyali kyakugenda n'enkola omulimo gwange ngera bulijjo bwengukola. Nze bwento bwenkola emirimu gyange abamanyi bamanyi. Wezija ku stage amazo ku deliveryinga. Kuba bibe nabe tuyize no bituyiya. Sede bisinga abantu balabira wali nti ebi yali ayimba yali abitegeza obabi manyi wali ku stage ndo abaze kufuna bantu basasula. Do you know that those people pay? Aba bantu basasula omuntu watukira okujja mu shop atukemu aba avudde wala atika mu center kufuta kikati bwayingira mu shop boy no making sure it is worth it. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Abitex avuddeyo n'abeeranga atema sente munnange Diamond ze yafuna oba ze yaperformingira n'alyoka agamba nti okusinziira ku sente Diamond ze yafuna wekuba kuwa bayimbi be Uganda Dr. Jose Chameleone aba afuna millions 2, mbu Bobby Wine alyoka afuna millions 15, Bebe Cool n'afuna 13, Eddie Kenzo millions 10, mbu Acidic Vocal millions 8, Avinka millions 7, Juliana 6, annange Kapeke mitwala 2. Alien Skin yadda kwa 25 bannange mbu Alien Skin wa 25, Gravity wa 5, Shiba wa 15, Fresh Kid wa mitwala 5 bwatyo no bwatemyemu sente munnange ezaweebwa Diamond Platinum. Katubeeranga tweyongera olutalo lwa Lily Puzzle kwosa ne Tamale Mirundi Junior lukyagendera ddala mu maaso bano nno siba kuzikiza okitegedde nno omukwano. Kaakati tugenda kubeera nga tukuwa Lily Puzzle ate nga we tukuwa munnange ne Tamale Mirundi Junior. Wabula Tamale Mirundi Junior avuda ne yeegaana ebyokuba nti munnange mumusibako mbu musiyazi oba nti bamulya ng'ate nga basajja bannembu be bamulya ebyavuddeyo n'abeera nga abyegaana. Katubeere nga tukuwa akatambi. Mabina ga Junior. Nze bannange njagala okutiddamu wano siri musiyazi amabina manene sigaba. Ekyo kyaye kyali kikulese mu boys dormitory. Ngoloza kwanga Junior Musava atambula abigula sigaba mukwano. Ndi straight. Just wakubanyirira mbwe kikula kyange ninayipusi ndya bulungi sigaba. Era tonjagala mu kitegerere wano. Nze kyali kikulese. Atuyingiza. Wayangu ye mangu bwe nayogedde ku bina
kakati noyagala mbuwewolereze tolyogeddeko bulungi ebbina kakati ebbina kandyogereko bulungi gwe tolyogeddeko liyise kungulu mb'obigula amabina ekyo si kye tugamba ffenna tukimanyi obigula akabina kubanga oli muka musajja oli mbufumbo nkiddemu amagezi gajje ebbina ly'obigula we are not concerned about y'okubigula bbina no problem tukugamba ku bbina ly'obigula erya muka omusajja oli muka omusajja oli mbufumbo ebbina ly'obigula no problem buli omu alina akabina nange wali olwengejja ne baŋŋamba lunabo okoza akabina olinga bakazi ebbina oliyise kungulu ffe tuligenze munda ebbina ly'obigula oli muka musajja omusajja ate oli muka musajja mu bufumbo liri pazo oyambala pampa oyina akapiira mwopamira katuuka ne kawunya nga pampa ejjudde kyova laba empale tetuuka waggulu nakyo nkyogere tebaakuteekamu akapiira bbi wafulumira opama nomale nojja mu boys dormitory n'otuwunyiriza emiziijo amuhamudulillah ng'owunya ennagisi mwana gwe ne tukugumiikiriza nga pampa ejjudde baakuteekamu akapiira ennyuma nekatuuka ne kawunya olya oli abasawo baakugamba nywa mata naye olya buli kimu akapiira ke baakuteeka ennyuma ne kawunya liri pazo lunnabe kyekikwisa lunnabe butanaaba ne lwaki oliwo otyo kakati obudde bwe baamala nga bakuweerera bwafiira ki twagala okutegeeza mu Uganda tetukkiriziganya na kusiyaga no tetuli basiyasi tetuli basiyasi gyebiri eyo nyina n'emikwano gyange bayinza okuba bampagira naye bakikola mu kyama era bwe tukutegeera tukugambako kyolali erinnya olina lunnabe kubanga byakulya ennyuma aba awunya lunnabe lwennyini naye ne tukugumiikiriza ne tugamba embwa eno katugigumiikirize toyina music tukuyambye mu boys dormitory tutunde erinnya lyo olw'okuba Amini yatuwa ssente liri pazo twali tetukwagala toli mukwano gwaffe naye Amini yali atusasudde tubeere naawe ani mukwano gwo mbayimbi liri pazo mpaayo omu bonna bakuwanda lusu owunya amazi bulunoke kumya simpasi oli musajja toli mukazi bw'oba yagala simpasi jangu bakuwase ne buli kiseera olinga mukazi bulunoke bwekomba emimwa bw'osiba enviiri oli mu poniteiro bulunoke bajja kusiyaga ebyo weewoomereza ebyo osibye poniteiro egudde eri okoopitinga n'ennandujja mu wiivu olinga Ameri ya Nambala anange aye woman or a man bagenda kusiyagira bwereere ddayo osumulula ebyo ebiviiri bulunoke odde mu studio oyimbe nogenda n'ogula leediya nti omusajja ne baga nti oli mu saaluuni bakwokya nviiri emaani mu Afirika muno basajja bano bakeera kola Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate munnange atabukira Kasuku amugambye nti ye yeesembereza abasajja bano atwogera ku Brunoke Ntambi waliwo liri pazo abasajja bonna aba boys dormitory munnange ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alyoka ng'ate anenyaamu Kasuku nabyo katubikuwe Kasuku gwe wabituleetera Kasuku ojja tuleetera olumba oliri tutta mwana gwe ojo okomboza Kasuku okomboza kati bino ebivubuka wali okima byaki bino biriri paze ebinaku ebizibu tuli mu bintu byaffe tweyagala banne twali tuli ba mikwano nga ndi mukwano gwa Shalumu tuli tuti nefe na twayawukana lwa ddogo lyali lipazo kupana mu miryango eddogo erya Kasuku eyatuleetera eddogo yeri lipazo yapama ewange n'apama ewuwo ne twawukana
Eri dogo musawo ya mujja Tanzania. Kalugo kazibu. Notuletera embwa zennyini. Abantu abakulidde mu ssente. Kasuku atuletedde embwa zino. Oyo Bulunoke yali ajja kukola ki? Mubuulire kola waya. Abeera mu kwekuba busabbuuni oyo Bulunoke. Ewuwe ekisaasi. Naye kuba engalo mu matako. Gy'emirimu gy'okeera okukola kwekuba ngalo mu matako kuwunyako. Ng'oli muyimba wa. Wamuwala. Oyo muwala. Bulunoke watandika okuyimba nga ne mu pittu. Ndiri pazo oli wa myaka 5 mwe namba singa. Ate nafulumiza oluyimba lwange. Don't joke with me. Nafulumiza oluyimba lwange kezabika emipiira ninakosa tukuserena mujje mumpagire. Munyimba zonna Bulunoke omusajja omukulu oyina n'ebyoya matako notandika omuwala. Olina oluyimba. Bulunoke neriri pazo temusobola kuyimba ku speak day y'abaana. Let me tell you. Nena sale sikuru. Tesobola bapangisa. Mbwa muwala. Abantu basaswesa tebajja barabegwe. Muwala. Wajja yambadde duve. Olinga ava mutoyi. Mivubuka mwe wa failures. Mumaze emyaka 4 mu ndongo. Ne ava peace n'akusinga. Nando lavu n'akusinga. Mbwa muwala. Oyo muwala. Muwala. Tumbavu. Oyimba voko ki? Oyimba soprano. Oyimba kendo labakano ka Bulunoke. Mbonsujju. Gwe wakuba oluyimba lumati walukuba by mistake. Enkudi. Bulunoke liri puzzle. Oluyimba lumuru ate waluyimba togenderedde. Gwe wakoma luwe waggwa. Dayoli memwanyi. Abasajja balina ennyimba wano babebe kulu. Bakenzo balina zaalubamu. Gweina nsujju. Simanya nkudi. Bakuyite bakuyite waggwe. Oyimba biti. Gwe Bulunoke wakuba yiti y'omuwala. Myaka kati 3 gy'okyaliko. Mbwe ekivulu. Gwe Bulunoke watosokola ekivulu gwe. Oyina teka birthday party wo. Toddamu sikulaba gwe Bulunoke bakutimbawa Bulunoke. Oyina pasta gy'oliko ne liri puzzle. Oyina pasta gy'oliko. Mu myezi 3 egisembyeyo Bulunoke bakuyiseewo okuyimba. Okujjako awo sipate z'abakazi bo. Munawe weekaniikiridde. Nyeze kola concert. Nyeze kola show. Ngani ajja kujja. Fenna tubadde twebuuza nga tugamba Frank Ntambi ne Bulunoke nga Frank Ntambi twamulaba ku kivulu kya Bulunoke kye kyatuukawo obuzibu bwavaawa munnange Louis Light aliko kyagambye obuzibu bwonna bwe buyinza okuba nti naate bwava. Ntambi amanyi lwaki omwana oyo yanyiiga. Ntambi ne Sharon baali ku kivulu tebo zaffe zaali zeeriraanye nga twekubye migongo just. Baali ku kivulu baasanyuka bamulaga support ne bambuka ne waggulu nga performing nga teyabalinaako buzibu bwonna bife ekivulu n'ekivulu we kyaggwa teyabalinaako ki buzibu. Naye baamala omulaga support n'abayimbira ne balagira ddala nti basanyuse ne bakola ne live actually. Sharon yali ku live. N'agamba mwabadde bagamba Bulunoke tajjuza mu kirabyo omwana akikubye biki. Ate we baava ku kivulu omanyi waliwo omuntu wabalina okubeerera ddala kyaliwo ate talina kuseka ng'ensi yonna eseka. Oshegera kabaata. At least ne woba olina teyagala okwogera onywawo ekikopo ky'amazzi n'osirika. Naye lwakuba ndowooza mu content ono content taliiko limiti. We baava ku kivulu nga bambi asanyuse nnyo kuba baamubeererawo ekituufu ne badda ku stage ne bayimba lumu naye ne bamugamba asobola ne bamugamba waakabi ekivulu olwaggwa weekiti ne bamukonjera. Sho teyakutte sho yawedde simanya biki yererere ne boogera n'oli omukyalo oyo Bulunoke gwayagala ennyo bamuyita ani
Mchala mutani. Farida Nakasi. Ne bamwogerera nnyo ebintu bingi Bruno Kena agamba nze woba chali wangi. Noyogerera bubi Farida Nakasi bwe tuba twawudde. Teyayogera kyamaanyi nnyo. Oshegera n'abeesonyiwa. Naye babadde ku kyampanya bibuuzo buli n'amubuuza ekibuuzo. Talina na kye yayogedde naye nagenza owulira nga Ntambi atabinyiigiddemu. Ebyo byonna Ntambi bye yayogedde lwaki bulijjo tabimugamba kitegeeza abanga abadde azimbanga akatima ku ki? Akasajja ku mutima bulijjo. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Honorable Lutamaguzi Semakula Pike avuddeyo n'abeera ng'ate asabuddaani Honorable Mpuuga. Omusajja yatwise ekimererezi kansubire nti yafuuse memba waabwe openire. Yafuuse memba waabwe kubanga ffe twali tubabuulira nti bano ekibateesa mu NUP tebajja lwankyukakyuka. Oyo yakakyusa ebibiina bimeka oyo nkozi yakakyusa ebibiina bimeka anti nkugambe yakakyusa ebibiina bimeka era atandika okumbulira wazaakyusa buli kulonda nga kutuuse naye ogwo naye mukisa gw'osanga naye waafunira niye nganze ku bizibu ebiruba bannayuganda aba arts teacher bagenda kwekalakaasa abasirikale basula bubi abasawo basula bubi the other day nalabye justice omulamba owa constitutional court ng'akaaba nti emulago naye yatuuseeyo bbaawe gye yafiiridde n'agamba agenda kuwandiika ekitabo nti mulago is a monument kakati tuli eno abalimi tebalina birime byabwe tuli eno mu palamenti ya Uganda Museveni akutte 465 billion aziteereddemu Pineti tubuuza piuzi Pineti. Kati ezo ze question ze twali badde twogerako sikoogera ku bano these are minor things nga bobeera waka ne mutandika okuzanya ku mweso nga temulina byakola. Which era? Kati obadde tubuulire era are you new politicians in politics of Uganda? These people have been there. But it is already wine. It is already wine in a new bottle. So what is the change? Waliwo yaddaga nti mbulire munabyofuza omu abadde mu kibiina kimu ekibyofuza ebbanga lyonna. Mumuwulire wano nga w'amaanyi. Kakati Lutamaguzi kennyini abadde mu DP. Kati wa NUP. Kati njawulo eriwa. Kakati gwe tandika okusoma ebibiina omukulu bye byabaddemu. Do they change political parties with good intentions? National intentions? Or personal intentions? Are they appealing to the public ngabo balaba kati gwe babo yimiridde awo ddala ng'oli wa byabufuzi ng'oyimirira wali Mpuuga ye president w'ekibiina kyo konka Uganda kakati ebyo basobola obiteekawo mwe bateeka mu bibozibozi byabwe kuba bayambako Museveni okubuzaabuza mu kifo ky'okwogera ku national appealing issues. Tugenda mu kulonda, what about electoral reforms? Tugenda mu kulonda, what about constitutional reforms? He has proposed reforms. Which proposed reforms zaleeta? Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabule kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weera.